wali ate wali agalo munnange Mackline wuno yetonde ddani bituufu ebya mukyala wa Palaso owe US nti anaabawo mu kivulu kye ebya Moti sibilunji byonna tugenda kuba nga tubimanya olunaku olwaleero anti weerabira oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire ngamba gwe atanaba ku subscribe bambi genda wansi awo bambi subscribinga likinga ate commentinge ogenda kuba nga mwana tu okoze omulimu ogusinga ate okuba ogw'amaanyi nnyo ddala ati sigenda bya kubalwisa nga bulijjo munnange mwana muwala ono amanyikiddwa nga Mackline abadde akutakati era nga ono TikToker eyaleeta engombo emanyikiddwa nga walya tewalya avuddeyo mu lwatu ne yeetondera abantu bonna be yakosa. Kino nno kize oluvannyuma lwa mwana muwala ono okubanga olw'ensonga ezo ebyo byonna ebyabaawo anti ono abadde agenda kubanga ate afiirwa omulimu gwe ssaako n'okubanga ate adipootingibwa okuva mu nsi gy'alimu. Kino nno kyamuleese ebinyegenyege mwana tu n'avaayo ne yeetondera abantu bonna be kyakosa. Nzijukira emabega kawo nakuleetera kamawulire ne mbabuuza ddala mwana muwala ono kyakola kisaanidde era ne mbuuza nti ye ng'omuntu kimuteekawa n'abo bennyini bayogerako mu mannya bo kibateekawa. Awo nno we nkugambira nti buli kyokola manya ogenda kuba nga ate okisasulira. Ono nno si kyokka kyakuba nga ate abeera deported wabula ne muzeeyi we oba taata we ono yamugambye ye oyo tamumanyi era mu famire ye taliimu mu bufunze nti agenda kuba nga ate mwana tu amuzaalukuka kubanga ekintu kye yakola mwana tu si kirungi nnyo yadde n'akatono. Kino mbadde nkusaba gwe ampuliriza mwana tu ate ogyemu ekyokuyiga. Nzijukira bulungi nabagamba nti there is life after TikTok. Leka TikTok kubanga ate mwana tu efuga obulamu bwo. Sigamba nti mbi wabula buli kyokola kikole ng'ate olowoozezza emirundi ng'ebiri. Mwana muwala ono yeetonze n'agamba nti ye bambi byonna bye yakola yali alina ekintu ku mutima ekimuluma era yamala n'akyogera era n'abantu be yasoma oba be yayogerako mu mannya ago mwana tu asuubira beetereeza. Kansuubire beemanye bulungi tebeetaaga mwana tu ate kuddamu kusomebwa wano. Olw'obudde mbadde mbasaba bambi mu musonyiwe osanga yali tamanyi kyakola. Bwe tweyongerayo mukwano gwange musajja mukulu amanyikiddwa nga Palaso ono nno ng'ava mu Mayanja family. Wenjogera ku Mayanja family mba njogera ku mugenzi Eke nenjogera ku Palaso nenjogera ku Wiso kwessa n'omukulu amanyikiddwa obulungi nga Jose Chameleon. Eyo nno ye Mayanja family. Kati nno Pius Mayanja abangi gomumanyi nga Palaso ono yavuddeyo n'ayogera lwatu nti mwana tu yayise mukyala we era nga agenda kubaawo mu kivulu kye ekigenda okuba elugogo ku cricket oval. Ono nno tagamba mulala ayogera ku mukyala we owa USA atamumanyi ye mukyala oyo gw'olabaawo mu bifaananyi era nga mwana tu kino kyakubaawo ng'ennaku z'omwezi 9 Juni omwaka guno gwennyini nga si walala wokka wabula ku cricket oval lugogo. Bannange tubeeye ate tuwagire mwana mulenzi oyo. Ono nno agambye nti mwana tu ajja kuba ate musanyufu nnyo okubanga mukyala we ate n'abaana babaddewo ku kivulu kye ekimanyiddwa nga Love Fest. Ono n'agamba nti mwana tu era kitutte emyaka 10 mirambirira ng'ate talaba ku baana be yadde nga mwana tu obulamu bwabwe ate bwo bubadde bugendera ddala nno maaso anti babadde basomera nno ddala sako n'okubeera ate mu sports. Tujjukira bulungi nnyo nti mwana mulenzi ono Pius Mayanja ate yakakibwa okuleka abaana be mu ggwanga erya USA era nga yali avunaanibwa omusango ogw'okubeera mu US ate mu bumenyi bw'amateeka. Kino nno era kitegeeza nti yali ate mwana tu talina bitambulisa ate bimukkiriza kubeera mu ggwanga eryo era nga ono bagenda maaso ne bamukwata era ne bamudipootinga ate ne bamuzza mu ggwanga lye era nga guno omwaka gwali 2013 bangi tujjukira bulungi nnyo. Ono nno mwana tu bagenda maaso ate ne bamuwa visa ban eno nno yali ya myaka
10 mirambirira nga kino nno kitegeeza ono baani ye okubanga tagenda mu US anti mwanatu egenda kuba ng'eggwako mu mwaka gwa 2024. Wetweyongerayo maaso munnange anti ebya Amoti omubalanguzi ono nno nga yakwatibwa oluvannyuma lw'okugambibwa nti ate ono yakakana ku makanika ate mwanatu n'amukuba bubi nnyo era mbu ejyasigalawo gyo gyakwata ttaka. Kati nno Amoti omubalanguzi abangi tumumanyi bulungi comedian mulungi nnyo ddala era nga ono akola ku Beat FM. Ono yagambye nti nedda ebyo bansibako matugambuzi kundisango era nga ye agamba omusajja ono mwanatu ye yamugye mu mbeera oluvannyuma lw'okumulimbalimba mbu ye makanika era kyakola akitegeera kyokka ate ye oluvannyuma emirimu yagikwasiza muntu mulala ate atategeera naye byakola. Kino kitegeeza emmotoka ye mwanatu bayongedde kugyonoona bwonoonyi. Kino nno naye ng'omuntu kyamuggyeko waya mwanatu n'akola ekyo kye yakoze. Era mwanatu ye agamba yafiiriddwa ssente mpitirivu nnyo nno ddala bo ate kye batamanyi. Omukulu ono Amoti omubalanguzi agamba nti ebbanga lyamaze mu industry mwanatu ate tafunangako buzibu na muntu yenna yadde okumukyankalanya era tewabangawo muntu bambi amulumba. Era nga mubutuufu Amoti omubalanguzi ono olwawo okumuwira mu ntalo ezitali zimu wabula leero simanyi kyazze kitya. Awo nno wenkubiriza gwe bambi omuvubuka nti ate mwanatu oleme kwefuula mwanatu ate gwe kyotali kubanga buli we weefuula kyotali ate obulamu bukalubira nno ddala kubanga ate tomanya olina boofiriza bangi nkumu nnyo nno ddala. Osanga singa yagudde ate mwanatu ku mekaniki omulungi ebyo byonna tebyandibaddewo wabula ssaawa zino ali mu buzibu ate bw'ateetegekedde. Nyongera kujjukiza gwe mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire era nga gwe teweerabira ku subscribinga genda maaso olikinge ate ogendeko nawe wansi mu comment section yaffe ate obeeko kyotugamba. Mpozi Bruno K alina kyagambye wano mbadde ngenda neŋŋamba nako kankabawe anti Bruno K agambye bayimbi banne n'abagamba nti osanga sente ze munoonya ku stage zo zirabika tezikyaliko era n'abakubiriza munnange bagende mu streams eziri online era akasente mbu kalabika kali ku online. Simanyi mazima galimu ekyo naye ebyo bibadde bigambo by'omukulu Bruno K. Nsaba Mukama bambi abampeere kye musinga okwagala era abankuumire.